mwekwatirako okunywa akakyasinze mu Kampala Uganda n'emiriraano nga Mukama nayamba kyekyokunywa kati ekiriko naye kyemmanyi ani ono abadde anywa bbiya muzeeyi waffe nze lwaki kutunuulidde ndaba nga engeri gy'okubeera Mukama nayamba nga singa wali mwami naye kisa kipya ebidoolo n'aŋŋamba nti momo nze ndi musajja kankubuulire ng'omuntu wanywedde Mukama n'ayamba omanyi nga basumuludde tapu eno nga esumulukuse neeyika kati agabazi gageze kati bw'otyo omusayi bwe guba gutambula mu mubiri nengamba baldange we love you Mukama n'ayamba banange omuntu nga wali ofunyeko ku kihangoova n'okozesa Mukama n'ayamba ddala ojja kugitenda obuwoomi ate nga poza daipa omuzadde agikozesa tulina Jonathan Jackster mugudu abantu bennakawa batumiddeko wano yazaala omwana nno momo wootaali poza daipa kyeyakola champion bamuzizaako Chali awo Mukama n'ayamba nga wali tugano zaala mwana mulenzi yanywa Mukama n'ayamba n'asobola okuba nga azaala omwana era bwe yamuzaala poza daipa yaffe yagendayo ne mutwalira diapers kyasinze mu Kampala yangambye omwana we ali so healthy lwaki tebimubutula simanyi kumubuza mirembe bitoberedde wabula we bejjudde mu Jonathan yangambye kalayini omanyi nyizo byona bagamba tetulina kwe tulabira tulina omwana waffe kwe tutegeerera bane kugaya ebintu bya ddala si bya wolokoso nti ate bane abana boogera ate bane babisyaga babizze no babizze no bintu bituufu nnyo poza diapers zeekwate zigezeeko kale gezaako soko ogezeeko ojja kuba otugamba ky'onoosanga eba ky'onoolaba naye nga momo 19 tulina amawulire ate nga ganna ku bambi tulina mwana mulenzi gwe tuzze tulaga ku roundabout ng'era asaba buyambi abadde bambi embeera ye si nnungi munnabyamizannyo nno olaba musambagere naye nga munnabyamizannyo wa Uganda abasinga mubadde mumumanyi twamubalaza emirundi mingi munnange yabadde amira eddagala omukyala yatugamba buli lunaku amira eddagala kumpi lya mitwalo abiri momo oba okolawa ate ng'omwami oyo yennyini yabadde taata yabadde maama nga yalabirira maama we yalabirira mukazi we naye bambi we bale kugezaako olugendero wano we lukomye gyonna gy'oli Mukama omwoyo gwagumuze mirembe ate mukyala we ne maama we katusuubire Mukama ajja bagumya Katonda yamujjuludde n'amujja mu bulamu bw'ensi wabula katubalage ku stories abatasobola kubanga muziraba mutegeere nti ate abavudde mu maaso Mukama kyageze all the players thank you all the fans thank you Baina Lukwago Muhammad Lukwago I salute you Mzee Muhammad everybody Campaign University all Uganda Coach Peter Coach Sadat Coach Wal Maliki Kalisa thank you Maliki Kalisa naddala yatuwayo miga 5 era nti mwagenda tuwongerayo endala thank you Mr. Pauka Kabala akyali awo naye ebintu ebigenda terera renga webale kulwana like kunyimira bannange okutasa obulamu bwange nendi mukteine mbebaza bambi Katonda bakuume abongere emikisa That's the wife and the kid, young kid, Mark's family. That's the mama. Titus. Omwami wange abaana bange bato abaana baffe bato mubalabe bannange mabujje ne mwami wange wanise flaga ya Uganda eno amanya ndoboozi Change Maka. I represent Uganda in kickboxing. Uganda ndanyidde nwana nyingi nenze Misiri mpaka zensi zonna nenziwangula igwanga linadetedde ekikopo ekinene ki National Council of Sports n'omudali gwa zaabu nenze ali best player nakati essaawa zino bomulanga eri gavumenti abantu sekinomu munyambe kuba ndi mu bulumi omutwe gunnuma saa munyambe bannange yonna gye muli yonna abanene mwenna mbadde nja mpulira nga muyamba abantu ensaa munyambe amafiira President Kaguta Museveni Minister Nakiwala Saba na Agent Kataha Museveni Saba ne munyambe ndi mu bulumi bannange ebale nnyo abale ddala buli week tulina okugula eddagala lya mitwalo 2 buli week tugula eddagala lya mitwalo 2
era nga Titus Kigume yabadde atukwasisa kukwera eddagala kubanga famire tetulina ssente. Mwami wange ye maama ye taata okulya yabadde atuyamba naye yatuusa ekiseera naye bimukaluubiridde ssente nnyingi ate nga mukubira amasimu nti omwami obulamu bugenda. So tusaba obulamu bugenda bannayo obulamu bugenda muyambe omwami wange awanikidde fulaga ya Uganda muyambe omwami wange Uganda bakubira omulanga bana Uganda mwenna muyambe omwami wange bambi abasobola. Obulamu bwe butyo oyo yabadde Mark Kiyingi ate nga munnange we bito yali alwadde ebintu ntumu yafuna ekigo n'agwa bw'atyo n'amaliza nga afunye brain tumor. Naye bambi mu kusaba obuyambi obwo singa osanga yafuna obuyambi nga bwe ninamu okwemulugunya